gwali eyo singa omuntu yenna akosa omwana omuto weesitaza mu bikola by'ekikala mubemwolerako mubeewaaniriza mubateeka mu bikolwa bye batannaba kutuukamu singa omuntu yenna gwali eyo ndala otunulira ekyana kya neiba kiri mu myaka 10 kitibiriza bwe kiti ekibina ebyana by'ennaku zino bya NADS bikula bikyali bite emibiri minene bwe giti gw'okitunulira n'olowooza n'okubya ebifaananyi sitaani n'akwambala amaaso n'akwambaza amaaso ago n'ogenda okulaba nga tokyalaba mwana muto gw'olaba muntu mukulu. Osaana kusibwa lubengo lwe osaana kusibibwa lubengo mu bulago. Olubengo kiringa kikoliko, olubengo luba luzitowa, bajja kusibamu olubengo bwe ruti mu bulago n'okuyinja nga bakusibyemu bwe bati kubanga we banaakusuulayo nga tebakusibyeko jjinja oyinza okudda waggulu n'omulambo gwo tebaagala agulabako. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasa oba metanikirwa Bongo wewaawo tumwebaza oyo akoze amatendo mu bulamu bwaffe olaba ayamba naffe ensibi yali yeerabira teyenkanika talina gwasosola era talina gwa masanyu obulungi bwe tebwenkanika mu bulamu bwaffe nze nzikiriza nga bwazze ayamba abalala nkiddamu bulijjo nawe asobola okuyamba takuyinaako obuzibu tolina kiwamukola takuwalana just singa okkakkana n'omwesiga ebyo byonna n'obimukwasa ojja kulabawo enjawulo. Katonda oyo azaateekateeka buli ttendo mu nsi muno ye Katonda waffe ffenna awadde abalala amamotoka abawadde abaana era naawe atannamufuna yagenda okubakuwa abaana ate nno gwajja kuwa abalongo gwalina abaana lekera okwekuumira mu butasiima okwemulugunya buli kadde kwa mwaka faananya abaana 2 boyina omwana omu gwoyina abaana 5 boyina mazima bonna bakuze tekuli mulema n'omu toyina akakojo kookozesa ne banno bazaala okuva ku gubasookerako paka ku wokusatu gwalina bonna balina obulemu tebatambula abataddemu nnyo era nakati akyabateekamu naye talina ssuubi nti olunaku lulukya ne badda ku bigere byabwe ne batambula oba ne bamutegeera alina tambula bw'atyo obulamu bwe bwonna n'abaana abo kyokka ate ekyenjawulo abaagala okukamala era buli bwalaba nga basimayiringa essuubi limudda ku mutima era nayeyongera okwagala Mukama. Gwe ozadde abaana 5 4 1 2 tekuli mulema naye buli kadde okwemulugunya kwafuka okwemulugunya kuba mwaka faananyi nga kale kwaba 5 alemazaako 2 so tutendenga Mukama nga tusinziira ku obwo obutini bwatuwadde olwo nno tumusobozese otuggulira enjigi z'ebyo ebinene bye tuyayaanira. Nkomyewo amanya bampita Rimasa oba metanikirwa Bongo la Bongo Charity Foundation yentuma wano tuli mu village basket gwalina ekintu kyonna ekyotakozesa
olina saati, siripa, ngatto, mpale, mufaliso, masuuka, blanketi, kyonna nga kisobola okuyamba obulamu bw'omuntu omulala okutambula. Firiigi, TV, kasepiti, sowaani, kyonna ky'oyina ku 0700346827 ku 0700346827 osobola okutunoonyaako ne tujja ne tubikutwalako ebintu ebyo olwo ne tubyongerayo eri bannaffe ababyetaaga. Goyinza okuba biri awo ng'obulako oli kumpi ku byokya oba ng'olaba bikufundiriza n'ekifo. Otubikima tubitwala mu bannaffe biyinza okuba nno byo bimutaasa bulamu nga bulijjo bebalinda okwongerera ddala okumanya Katonda waffe. Tubuulire enjiri eriko ebikolwa olwo Katonda waffe abe w'amaanyi nga bw'atabangako mu mulembe guno. Programs zino nziweereza abo n'abasamaliya abalungi abavaayo ne bayimirira naffe mwenna Katonda abawe omukisa. Mwe abasapootinga enjiri abasapootinga obulungi mwenna Katonda abawe omukisa. Mwebale kola bulungi. N'abantu abalina ideas ngeza foundations zetuyina mukyala Nalongo Vicky yenno naye abeesinga abavubuka abo abakuzeekuzeemu. Ndowooza yitali nnyo mbwana buno buto ne bano abavubuka abakuzeekuzeemu abatalina mirimu. Ateekawo embeera yonna okubasobozesa okuzza essuubi lyabwe nate. Abavubuka abakozesa ebiragalalagala ne batamiira ne bagangayira ku myaka emito yenno bwe yawa obulamu bwe. Koolo ye eri awo. Abantu abalungi ng'abo beetaaga essaala zaffe ne waggulu wa byonna twetaaga okubasabira okufuna teams ennungi gye bakola nabo. Ebyokusitula emyoyo egibonaabona bireme kubatama. Tulabe bannaffe bangi nnyo abeewaayo okukitambuza ne bawaayo obulamu bwabwe ku lwekyo kubanga ate ffe ekizibu kye tulina nti bwe twagala tuba twagala. Era essanyu lyaffe lyonna liba mu kulaba kamwenyumwenyuka abantu balala. Kakati tusaba Mukama aleme tuterawo nnyo bisenge bituziyiza kwolesa mukwano gwaffe eri birooto byaffe na kutwala maaso birooto byaffe. So Nalongo Vicky kutumiddeko nnyo n'abantu mwenna abalina foundations muveeyo muzoogereko musensitizinga abantu muzaagaza abantu era nyongera okubajjukiza nti mu buweereza buno buli muntu amanye nti ye mutuufu. Twajja okulongoosa obuweereza buno okuwa effort z'abannaffe value n'okulaga nti nedda okuyamba tekubangako kwa bbeeyi wabula ensigo entuufu bwegwa ku ttaka ekyamu esobola okufuuka omugugu. So tusabe Mukama atuluŋŋamye ensigo zaffe tuziteeke ku ttaka eggimu olwo nno zimeruke tusaasaanire eggwanga lino nga tutambuza enjiri ya Kristo. Maama Jende Chief. Mami Jende Chief naye tumwebazaako kubanga ayambye abayimbi ba gospel bangi nnyo. Mukyalo oyo mumanyi oba muwulyabuulizi? Muwulyabuulizi. Mukyalo oyo yazze wano Uganda naye saasobodde kufuna omukisa gumulabako. Kyanumyemuko nenyegamuko. Mukama planning ebirungi. Naye Mukama planning ebirungi. Mami tukwagala nnyo. We love you so much for the love you have shown the gospel front. Mukama akuwa omukisa. Ne Nalongo Vicky naye mukyala mulungi. Yeebale nnyo byakola. N'omusumba gwe bayita Frank Andugwa. Oyo musajja ye yasooka okutambulako nange nga genze ebweru w'eggwanga. Ate nenebaza waliwo omusumba bamuyita Tony Muhumuza ayina ne crusade tujja mu wiki esooka ayina crusade tugenda kujja. Ate nembera ne Bishop wange Bishop Michael Mwase oyo no yansuubiza agenda kunkwatira video gye bujja mu maaso ayina oluyimba lwayagala olutali olw'omulogo. So Bishop wange bali kunsumba bulungi awo Kingdom Church kyobo yinzo giyita KMC Kingdom Ministries Church. Nenebaza Mukama waliwo omusumba ayambulako bamuyita Enoka. Pastor Enoka yalinga eyo mperere gye nafuna gye nagenda n'ennyimba n'enfuna olujjo lwanzigulibwawo nga ngende nakulu. Bwe natuuka n'ennyimba yali breakthrough yange y'okutambula amawanga. Naye ndudde okulabako musumba Enoka nkunoonya taata nkuweeyo okw at least eya time ni waba wa 5 muli mu sitaani awo. So twebaza Mukama ku lwaba producer baffe abatukolera ennyimba ennungi Bebiti, Combo Vibes, Steve M. May God bless you so much. Ate nenebaza abasupportinga abaana ba foundation La Bongo Foundation
mwebale nnyo juna badde wano waliwo abaleese fene mwami Sekayanzi Rogers yatuwadde fene natuwa ndizi ate oli ebayabeko yabadde yamujja natuwa ebijanjaalo natuwa muwogo ebijanjaalo nabirabyeko bingi nnyo muwogo mungi nnyo nendaba nakyo ekirala byadde ebintu nga bina kasooli fresh maize kyokka ekyewuunyisa yabijje bukoma nsimbi olaba Katonda ndowooza bw'asaasaanya omukwano neewuunyiza ekino kyanzizaamu amaanyi yasinze bukoma nsimbi nagamba alaba nnyo mbagoberera nnyo era enjiri yammwe yenkuumye nga ndi mulamu buli bwendaba programu zammwe nziramu essuubi naye nkola nga sikoowa omusajja yaleese ekikutiya bwekiti kinene kyanamye okusitula ate ebintu byokulya bizitowa naye kaga azitowa mwoga azitowa akutemmwe nenzitwa nendabanga amaanyi siina nga alina okuddamu ate okulya ennyo waliwo ne mama Sharon yatuwadde akawunga natuwa ebijanjaalo mama Sharon may God bless you so much abantu ngaabo abawaayo ennyo Mukama Katonda abagabirira nnyo kyolina omanya olaba waliwo omukyala mu Bayibuli abamutadde Lokasi kyalo oyo wafa naye esala z'abantu zamuzengula nazuukira yali oyo yantungira olugoye lwange oyo yampa kino oyo yampa kiri one time oyinza ogwa mu mbeera eyo etali nga ya Dorcas naye ng'ate oli mu mbeera ng'ey'obulwadde. There are some people who are going to stand before you nga bakusabira esaala Mukama omutwali ku foundation omusajja yaleeta emmere yaleeta kino na kino n'abakwetolodde waliwo be wayamba bava mu rent kati nga abantu abayambi abayimbi ba gospel waliwo be yakolera audio waliwo bakoledde video waliwo bayongerezaako waliwo byayongeddeko so okugaba kulungi nnyo. The hand who give is the same hand who receive. So Mukama abatuwere nnyo omukisa tubakubiriza mwenna abaana kati beyagala wano ku foundation era ntuuse abaana embuto ziri bweziti abaana bakuse bulungi nnyo balidde okitegera bulungi ate n'ekyenjawulo ekiriwo nti ku mmere ng'eyo tulina bannaffe ate bangi nnyo ate ng'ogyeko wano we twajja nabo ku foundation ba leaders tulina ne families ezeetoolodde ntukwatako buli omu ne tumuwako kiro 2 bannaffe ne tubawonya enjala waliwo basingo maatha bannamwandu n'abaana nga bali eyo bali ne bazadde baabwe nga bali ne bazadde baabwe so gwe bwo blessing obuweereza buno bwo blessings abantu bangi nnyo abakadde tunuulira ku baana bano bemulabako wano naye tulina abakadde tulina abantu abatesobola begamba ati wano mu Kampala wetugamba omuntu atesobola ng'ali mu kibuga omanyi kyekitegeeza so tewali alina nnyo naye ketulina akatono ketushiyalinga netukola ki netubanga tugabana ate n'ekirala bannaffe abawa foundations nga zino temutunulira nnyo foundations nga zino naawe tunulira omuntu ali mu maaso go nze ali mu maaso go bapasita aposa ali mu maaso go temulina kyemwawukana nnyo bw'oba okwata kilo z'akawunga 10 kale ng'oli ggulu ng'olowooza zinazituka ziza kulaba Bonkyate Foundation ate nawe osobola okukolawo ettabi lya Bonkyate Foundation yeggulu kyenyigiremu okuyamba leka ebe nnono twagala kuyamba abantu bangi you know Africa Mukama yagiwadde omukisa byonna byetutambulirako mu Bible byonna bisimuka mu Africa erimu obwakabaka Bible besinga ku bwakabaka Africa yonna ejjudde bwakabaka so obwakabaka bubeeramu ebintu bingi nnyo tuyambagana ono kabaka agamba bannaayi mulimu emwanyi Museveni agamba mwetanire enakani emiyoga oyo mukulembeze wa ggwanga anti ye wa miyoga mwawudde mu bakabaka Museveni president w'eggwanga gamuyingira emyoga oyo n'abeera awo kyabazinga yakobera abasoga banange mulime Duma mulime Embooli abamama baife balima ebintu ebyo ojja okwesaba yabakwa bateewa ebyaji wano kabaka bagamba muzimbe ebyaji ebyaji obimanyi bateeka emmere ebyaji edda bazimba nga balukisanga kapanko oba omumanyi ebigunde kapanko oyo bwe ne bazimba kyasaako bati nga bakyetolooza
nibakiteekamu ettaka wali bakolamu ebiwempe ne batuulako ebyo na ebitoogo oluusi bakikolera mu bitoogo oluusi babiserekesa naye ne bateekako akadongo ne bakimaala bulungi nnyo n'obusa bw'ente n'ettaka n'osanga nga kinyirira munda omwo kati muyinza obeeramu omutaani y'emmotoka enaama timotoka nga bbiri alukulunana naye nga gweoyita obuyinza olowooza bakayomba kanje oba biki enjala we yajjanga bagendanga ne bakola ki ne bajjayo ne bagabira si byalo famire yaabwe famire ezo ne zirya ne bagabirako n'abalala ba famire be baagala oba n'ababala naye babaliiranye right now tuli wano ku Labong Foundation wobanga oli eyo ng'olina mukama kyakuwadde kireete wano obanga ayeterekedde mu kyaji kyo kuba oba owadde Katonda obeera n'ensonga esaba mukama Katonda okuwa ebyo by'oyagala ate n'ekirala kubanga Bayibuli egamba mu Matthew 7:7 asaba aweebwa akonkona agulibwawo okitegeera bulungi so that when you give obanga otuwa ng'owa ku foundation eno making sure nti obaako n'esaala gy'osaba mukama ntotola butozi kutola butozi omulabe sitani ajabi bituke nga bikaga sabe ensigo gisabe ate naffe bogiwa bonge mu musaayi gwa Kristo nywere kubanga omubi sitani asena abantu buli sekendi kuva ku bigere byabwe kuba ffe tumanya abantu abali obubi n'abali obuki n'abali obulungi so oba owaayo olukumi lwo lusaba okuwaayo tekitegeeza nti olina bintu bingi nnyo owaayo akantu akatono bwekadasi waayo mu Bayibuli omukyala ayawaayo epeesa erimu bweriti yasiimibwa nnyo okusinga abagagga bali ku mulimbo ogwo ngaani abagagga kyabali kunolowooza ba blight go amaleto ba gender chef mama Matthew Bishop Michael Mwase abantu bwe batyo okitegeera ba Tone Muhumuza kati Richard Mukisa super abantu bwe batyo abagagga bwe batyo waliwo n'omugagga omulamu Pastor Bengo David oyo baabo omulaba era naye Bengo David aliyeseko obadde ogamba ono Tafu David director Tafu David oyo Elijah naye abagagga naye maama Jordan ni abagagga b'omulembe guno mpeka ku kimu ky'ekkumi so pastor nga tutandika program ya leero waliwo kyoyogeddeko nze nsobya tusisobola mpulira amafuta muli ng'oggyeko production gundi ya TV yaffe eno nsubira omwaka guno gunagenda okuggwako guno gutandika nina ekiriro ekyokukola video company nga nkolera abayimbi ba gospel videos abatalina busobozi olwo enyimba za gospel nungi nnyo ennungi ennyo naye nga tebalina busobozi bwa video kakati njagala tutandikawo company sente tutaka computer ne kamera naye tujja kwogera ku kya sente tusabe kisa bijja kujja computer ya bukadde busatu video ennungi ennyo muna ebintu si bya bbeeyi nze mbadde nakomola muzanga eri 7 tutandika mpola oba omwezi 7 gyeziri ezabiri naye kulwabannaffe bano okutambuza enjiri miliyoni 3 tufuna kompyuta yaffe ennungi kamera tusobola otandika nga tupangisa waliwo bannaffe abalina video kagundi equipments kakati tusobola bapangisaako ne tukwata enjiri abantu bayimbira Katonda ennyimba zaabwe okimanyi nti kamera osobola ogipangisa ennungi ennyo Black Magic eri ku sente kameka mutwalo nga 3 kati wetuba nga tulina kompyuta yaffe waka tulina ba-editor tubalina tubagulumize okimanyi nti omuyimbi wa gospel asobola okufuna emitwalo 35 nayamba abalala 5 tukwata 5 omulundi gumu tukwata 5 omulundi gumu oba 3 omulundi gumu etendo ne ligende njiri ne banonyayo n'amasanyalaze ngaago agataafu sanyalaze tujja gafuna balina kati oli waafuna balina tuka tusi ku location befacilitating batuke ku location tukwate enjiri ya Katonda wataako n'okusabika studio ya video bikoze bitetaga sabika nabikozeko byonna bisaaki tutaga mmeeza wona wetaga roughly milioni 5 milioni 5 Katonda waffe nanyinireke banaye abali eyo mwenna tetusaba
abali eyo mwena abakiwulidde okutusabirako Mukama Katonda kubanze ndi muyimbi wa gospel mba nfunye production ya video kubanga laba omulogo omulaba oluyimba lw'omulogo nakalusasulako $5,000 gyebuli eyo basasulako $5,000 oluyimba lw'omulogo bakalusuubiza emirundi nga 10 olwosi gyenkoze nga mpangisa ebifo kubuukinga bifo mala ayambaza abikoze bitya ate asuubiza n'alemererwa n'alemererwa n'agamba nti ate omwezi ogujja guno nemeddwa ate gundi alwadde ate kati sikiwulira ate kati nakiwulidde kati ebyo byonna mbambiwonya ennyimba studio egenda okukola ennyimba z'enjiri buli muyimbi wa gospel buli alina akayimba akalujja olw'obuyimba bwempulira nange ne mbwegomba naye nga abaana omugambo bashokola video oluyimba ne lutambula nti sirina ssente kati enjiri era tugenda giwumulizaako awo tutandika obbikola weyanjiri abantu tutandike program twasalawo mwesiga tusinza Mukama yekka gy'otuweddembe twasalawo mwesiga atalina Mukama ky'olabanga abulwa eddembe omulogo oyo eyali atuloga tebikyasoboka omulogo oyo eyali atuloga ewaffe bitala byantadde njagala ebitala bikuteewammwe Mukama akumpeera omukisa ogunene nnyo ate njagala Mukama akunyonyogere owanudde oyimbeko oluyimba onyonyogera Mukama onyonyogera make me tiko me with your blessing Mukama awawa omukisa ogw'amaanyi Bright Gowa Maleta Apostle the gospel artist nze atudde wano mutambuzi wa mawanga nange sakyagala bwagazi naye nga siraba atambula mawanga twalina omusomba amuyita Dr. Cliff omuzungu oyo yagendanga agenda ku Kenya iziti yali agenda webuye ne Bungoma owulira kali nagamba we are going to pick one of Solar Boys we are going to pick like 2 to 3 nini guys so nengambo bananga ni kolukolu na saba nesiba nokusiba Mukama nyamba ayogera tayira national ID neye kyalo tajirina nenga ngenda omuzungu agenda abikolako bannaye blani kene mga mwana ansabira nenkubira n'amasimu aberi bangamba nawo ojagenda kuba nali kubanye tendo ojagenda bannaye bagenda ne bandeka nalwala nengamba Mukama luli kyolunaku lumunga nange nfulumye kwegwanga nze maleeto waabwe oluzungu lwetwogera lwakifirika nnyo olulimi lwetwogera naye nkukakasa amazima Mukama Katonda ayimusa kati gye bangambanga gyenakabire webuye balawo kitale Bungoma yona ate kati eyo bwana bwabwalo nga wolabanga wano ng'oli eriwa wano Masajja oli mu kibuga wakati nga wolaba nti oli eri mu lwalo abuloba kumpi nnyo nga wolaba Masaka Bukoma Nsimbi eyo okitegeera for example bakukrosinga Busia ogenda yo webuye Bungoma watwala enusonga 3 ebye Kenya I mean 2 ku 3 aba ku 15 je mugwe mutwalo gwa wano kugumu kitundu okitegeera kati ntambudde mpitawo buyesi bwenti Mukama akoze byama waliwo ne evidence ezimu zenganye Nairobi Tanzania ntambula Zambia ntambula mawanga mangi sobola kubagamalayo so nkozamu amaanyi ntiremera ku Mukama weewaawo gwe mwana wa Katonda nga tukyali mu kaweefube kofufugaza abantu abeegumbulidde omuze gw'okulumya abaana abato okubeesittaza okubeeyambululiramu okubakabasanya bakakomisana na kiro oli bw'alaba akaana akato abanga alabye oba kiki ebitambo bibalinnya ne babukola buli kyajabu abaana abato mu mayumba g'abantu bewandiisa ab'obuvunaanyizibwa bakaaba babatunuza mu Lusifa mu mbuga za Lusifa sitaani bamubalambuza buli kadde emboozi oziraba naye tekikoma kuziwulira naziraba kisukkakaawo bwe tubiraba nze naawe omulimu gwaffe gwakubibuulirako kubyogerako na kubikomya wabula ebigambo ebitalina bikolwa nabyo biba binafu ekitenkanika wadde nga kiba kikulu nnyo okutandika nakyo era at least bagamba nti yakyogerako kale ebikolwa binajja tukubiriza bannaffe abali misango gy'abaana abato okuba abenkanya obutalamuza buluvu nakweyagaliza obutaduumibwa mbuto zaabwe oluno bafutyanka emisango gy'abaana abato kubanga abaana abato ku buli muntu omuzadde
bategeeza kinene ate era mu maaso ga Katonda ndowooza bajjuliza ddala eggulu so omuntu yina afutyanko omusango gw'omwana omuto oba okoze bubi nnyo Katonda ekitenkanika pasita ndi munyiivu nnyo olwaleero obusungu bungi nnyo era kangendera mu byawandikibwa zimusanze oyo ayesitaza abaana ba Katonda era zibasanze abo bonna abesitaza wano nziruse mangu ni mu Matayo Matthew 18 okutandika ku lw'omukaaga lwengenda okusoma if anyone kakawulye bulungi if anyone causes one of these little ones njagala ompulire bulungi nnyo oluzungu lw'ensoma lwa Kifirika if anyone causes one of these little ones those who believe in me to stumble it will be better for them to be a large millstone hung around their neck and to be drowned into the deepest of the sea. Matthew 18:6. Yes. Singa omuntu yena yesitaza omwana omuto. Singa omuntu yena yesitaza omwana omuto. Gwali eyo. Singa omuntu yena akosa omwana omuto. Wesitaza mubikola by'ekikala. Mubemwolerako. Mubewaniriza. Mubateeka mu bikolwa bye batannaba kutuukamu. Singa omuntu yenna gwali eyo ndala. Otunulira ekyana kya Neighbor kiri mu myaka 10 kitibiriza bwe kiti ekibina ebyana by'ennaku zino bya NADS bikula bikyali bite emibiri minene bwe giti gwo kitunulira n'olowooza n'okubya bifaananyi sitaani n'akwambala amaaso n'akwambaza amaaso ago n'ogenda okulaba nga tokyalaba mwana muto gw'olaba muntu mukulu. Olwaleero luno nzize kugamba Bayibuli eno nga weeyogera wano zikusanze gwe wesitaza omwana omuto gena maaso awo osaana kusibwa lubengo lwe luki osaana kusibibwa lubengo mu bulago naye olubengo olumanyi olubengo kiringa kikoliko olubengo luba luzitowa wali olubengo olumanyi bulungi kankunyonyola olubengo abaana baffe abatulaba mukolidde mu kibuga olubengo nakulanga nkimanyi lwaliko wajjajja kiba liba jinja olusi liba jinja nga liri smooth bweliti eredda ng'ebyuma bya kasooli tebinajja ebyuma ebisaaka wunga ka mwogo ebyuma ebisaakalo tebinajja olubengo lunange naluseerako wajjajja era najja kati n'esawa zino tukyaliyo olubengo olwo oseerako bwoti eno waggulu ebeerayo ejjinja bweliti eno wansi nga luli smooth nalyo kati olubengo olwo lusi basobola abamu baalukolanga luli cemented ne balucementinga n'enkokoto ne kibaawo ekintu awo ng'olubengo nga kivanga wano n'eri era oyo muntu ayinza okussa baketi enamba ey'akawunga ka muwogo n'osa jinja ku jinja eno webisa biri ebiri wansi awo n'amala n'omaliza n'aba n'akakunguuta akakunguuta awo n'akunguuta najjamu buli obuki najjamu obuwunga ejjinja eryo kuba kwe baseeranga bwe bati baseerangako luzitowa luba lunene nnyo gw'omu tosobola alusitula kati Bayibuli lwegambye nti bagenda akwatanga olubengo olwo baluteeke mu bulago bw'oyo ayesitaza omwana ki bakasuke omwana omuto sooka omalirizemu awo bakasuke ku ntobo y'ennyanja abeere bakasuke mu ntobo y'ennyanja ennyanja gyesembera gyetuula entobo y'ennyanja omanyi wetutwogera ku ntobo sometimes okimanyi nti eno esimu ebeera wano bweti entobo yayo yeno wansi eno gira bulungi eno yentobo kati webeera wano bwewati tewali ntobo naye wetubeera bwetu eno yennyanja eno yentobo yayo wansi ku musenyu
wansi ku musenyu bajja kusiba mweru bengo bweruti mu bulago n'okuyinja nga bakusibye mbwe bati kubanga we banakusuulayo nga tebakusibyeko jinja oyinza okudda waggulu n'omulambo gwo tebaagala agulabako okitegeera tebaagala alaba ku mulambo gwo kubanga gwokoze ekintu ekibi ennyo ekitaneetuuka okoze ekintu ekitiisa bakiyita batya mu lusoga ekyo ekiriwa ekitiisa okoze ekintu ekitiisa ino mama wange musoga yekirabira Jessica Nakayibale Nalongo mama wange webale kunzaala kirabira Jessica Nakayibale Nalongo ate naye nazaalibwa omukyala gwe bayita Tibisina Florence Nalongo azaalisa Nalongo azaalisa ali ku myaka 10 akyaliyo azaalisa gwe yasooka ozaalisa yabadde yakafa myaka zibadde 7 oba 8 gye yafiiriddeko emyaka 2 gwe yasooka ozaalisa gwe yasooka ozaalisa regimu eyo baafuna abakazi ne bazaala n'abazaalisa ne batabanyi baabwe bafunye abakazi abazaalisizza n'abaana nabo kati agamba ayagala kulaba ku kintu kya 6 ng'azaalisa bantu 6 omulembe 6 gwayagala okulaba naye nga yakutte mu ngalo bwati jjajja oli alina amaanyi oyo Tibisina Florence okitegera bulungi katudde ku njiri okusibako olubengo mu bulago bwe bati ne bakuteeka wansi tebaagala nakuddamu kulaba ku nsi obeereyo wansi mu nnyanja obeere kwa olaba manyi ensinga eno giraba basibako wano bwe bati nene kitundu ni woba ovunza otye nanka nizisobola okujja neziri eno neziryawa naye tosobola kudda waggulu nti osobola okudda waggulu omulambo gwe bagulabe abeewame bajja kugamba tumuziike oba kyenyenyazwa nnyo n'entaana eri gye bakuziseemu eri gye ojja kudda waggulu beekutize bakuziike oba omukyeno omusoga alina kyayita omukyeno oba emizimu giyinza ovaayo negibakola ki negibalumbaga oba nejambalo nebajambalira naye bakuteera ddala eyo obeere eddala eyo kyova olaba nti olaba mu bawalabu eyo mubawalabu eyo okikola bakuba amayinja ne bakutta abama batisa mayinja twawulyako mu Bible waliwo omukazi gwe bakuba amayinja Yesu n'agamba nti atakikolangako yaba akwata yali aye oyo muntu mukulu jjukira edda mu ndagaano enkadde wayendanga ku muntu kazi ataliwo oba n'omukwata n'omwendako balina waliwo omutemwanga gwoba okwanya embeerera edda abakazi bafumbirwa nga bali mbeerera Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Abaana abato kintu kya muwendo nnyo. That's why wana Uganda tugamba nti emiti emito kyekibira mu Lusoga emiti emito n'ekibira emiti emito kyeki is the next generation, is our next president, is our next MPs, is our next doctors, they are our next judges, they are our new generation, our new country. Nayo mwesitaza ajja kwetuuka yeetamwe eggwanga lye yeetamwe abantu be bonna takale tekisobola amuva ku mutwe
okimanyi nze nsobola okukola ekintu nenkikola naye ate sisobola kubeera nga kusaba zino gwe nonkola ekintu okimanyi nti nkyerabira nenkivaako naye okimanyi nti ze seerabiranga kojja wange yankuba omuggo ne bankuba n'empiso jjajja nankuba empiso seri mwerabira wali mulwadde nakola efujjo twali tuzanya mupiira gwaffe omwana nga aveeyo wakasigala omusajja ali anywa sigala nnyo nga bamutuma ku kyalo kasigala eyo ewamaido ng'agamba ani asobola oluma mu capati zino abaana nga bagamba ngowe asobola ozirumamu kati omwana nazireta nebugamba njazirumamu nno saagala byakunta wanyo nompiira kugenda mu maaso omwana nalemerawo ng'anika sitaani gwateesewo ate nali mukuba nezirumamu nezimuddiza nasuulaawo nagamba ogenda azigula awo kiboko negenda waka kati koja yavuba eri bamunyumiza story yali ndala ate bamunyumiza birala nengamba omwana mwenyini yampadde capati okola ki okuzirumamu nagamba nedobye capati z'omwana nengamba ate nzibye nga siziridde nga muzirabye bazirese nga nimuzaamu kati koja yasooka yankuba yatwale woba yeziza omisango nemugamba yazirese kati abaana bangobanga 10 nembakuba ebikonde bonna ogw'omusango mulala okubya numye ate nenwana kati wembakuba nenziruka emiso kuba nali muddusi nnyo kati ntuuka waka ewa jjajja kojja bamwita Asaani nantwalayo nalagira buli muvubuka yena okunsona n'okunkuba engolo ne bansona ne bankuba engolo kati ono kojja omulala yali bamwita Batabayiro era oyo siri musonyiwa abutu naawo naye kati namusonyiye omusajja musonyi omusajja oyo yagenda naga akalenzi ako bwati wayogera omanye waffe Masaka ava maloboozi akalenzi ako tukateeka ku ntandaalo yali ebiseera ebyo kanagenda namenya omuggo nga munene bwekuti omumwanyi ne banteeka kojja omu nakwata omukono eri n'owundi nakwata omukono eri n'amagulu kanembera mu bbanga fo kyokuba akabina yakubanga eno mugongo era nalwala enkovu zerina mu mugongo zakojja oyo yankuba ne banzijanjaba omuyezi nga5 ate juga nali wa blawundi nnyongo okibiri kiri bwekiti eyo kojja yanteeka kolama kati olaba onze omwana omuto nali muto naye nkyajjukira naye saasira oli gwokalabasanyiza n'omuteekako enkovu omwana nabaana ogijjeemu omwana avunze ebyenda avunze obukyala ate abakyala kiba kisabu binnya ekyo ekintu at least omulenzi omukolangako ekintu ekitaliyo naye abaana abato waliwo bayibuli wemalirizawo nsagala osome mu Luganda awo wemalirizawo njagala tusome olunyiri olwo bulungi muluwulire zibasanze baana mmwe zikusanze gwali eyo okufa kukulinze mwana wange kimaliriza kitya abeereeyo abeereeyo bamusudde wansi mu nyanja bamusuddeeyo abeere eddala eyo wansi olw'omusanvu olwo sijja alugendako nnyo abantu bangi batawanyiziddwa abantu bangi bali bubi abaana b'abantu bayita mu bulumi nnyo waliwo gwe nalabye wanna abaana bano abazungu ate abejjinja baboogera na lusoga omusadde yakozesanga mwani nazoono yakozesa noono yakozesa no tuba bwine bano abaana bali ku TikTok bano abatambula bakyotala bano erina lyendera bali buli wamu wonna ate nno abaana abakyotala yabibakola mu yindi ate naye mukyotala munnaabwe kigambibwa mbu yabibakola tetulina bituufu naye abaana bavuddeyo boogera abaana baboogera abaana boogera bituufu munkole bino obatereddeawo zibulu omuvu abaana balaba ebintu ekibanga kituufu kyagendako balaba omusakuzo nga gugenda mu kinu baana bakyali bato omusakuzo nga gugenda mu kinu tabirabangako okimanyi ffe twalinga bato nga tetumanyi omwana avaawa mukundi fe batugamba
basoka ngati ava mukutu nava mugulu abantu ava mugulu mumama anyo bulimazi bakawanda kati emumba waliwo eddagala banywanga eryemumba kati katubuuza dada omwana avaabwa akolebwa atya mundu banwa mumbwa gye banwa then afuna omwana nti bayenga mumbwa eryo eddagala ebyo omuddo bayenga nafuna omwana kati nkimanya nkuze ngate ndamukulu myaka nga kumpigiweza enyo mingi nnyo naye kati ono omwana omutamanyi na bintu ebyo omuwadde obutambya bulava fukaba laba woleeta obusegu mu ggwanga laba woleeta ffe tulaba abaana bato nolaba omukala nga yeetunda nolaba omuwala nga yavaako niwoomugamba abeewaabwe takyafaayo obwongo baabwonoona n'okusoma tebasoma nze nalabye abaana abo nga bali mu kamera nga boona balaba abaana waliwo ekibulako nga waliwo ekibulako ekiri mu bawala bannaabwe waliwo ekibulako abawala abalungi nabatunde teri muwala mulungi asobola kudda mu kamera n'ayogera bwe bityo era bamaama baffe abeidinda oba gye muli eyo abakyotala bannayiffe nange ni mukyotala okiwulya bakyotala bannange mwenna abali eyo gutondaba ze blight go amaleeto bakyotala bannange mwenna abali eyo wa muntu yenna ng'agwa mu ngeri ng'eyo bye mwalabye obutambi bannaye temusirika wala n'akantu akamugendenga ku poliisi kale singa mwakuba enduulu kale poliisi bbe ate poliisi yeidinda eyo tidi nedda tebabayamba bagenda bajja ku poliisi bbe ezira buyambi bagenda ku poliisi nedda tebuli buyambi anti eri obaana bakugamba bawangayo sente omusajja mugagga tolina ngeri yogenda kuloopa iwamu yazibikirawo naye eggulu teyalizibikira okitegeera omukono gw'eggulu ogwo gw'olubengo teyaguzibikira era omusajja oyo ali eyo nkugamba bugambi mukwano ebibi byonna biyinza osonyibwa naye omuntu alepinga abaana akalabasanya adifiringa atunuza abaana mu lusifa muganda wange ozanyisa abaana babandi matatu abaana bachanganga zi matatu abaana bachanganga changa kapiira wefude Bukayo Saka wefude Odegaard wefude Declan Rice aina bulamu segambe etya denga byonna bikoze akasala kannaggwayo tugende mbikolwa eyo nga tetunagendayo okufa ku mulinzi okufa ku mukozi eki naye tukakkanye ku busungu tumulage okufa ku mulinzi ondoka anava mbikolwa ebyo naye wabanga avudde mu Bayibuli etugamba wano bwe tugenda mu Acts ebikolwa by'abatume 3:19 tuwumuliraawo tuwumuliraawo nga tubalabudde omukisa gumu gw'olina gwakukyukodde eri Katonda gwakwata obwana obuto Acts 19 egamba bweti repent wenenye then and turn to God oderi Katonda so that your sins may be wiped olwo ebibi byonna out binanyizibwe babinaze babifuwe babikujjeko that times of refreshing may come from the Lord obulya bulungi from the presence egambye wenenye ero kyukodde eri Katonda aliyo omukisa ogusonyiyibwa which means there is time to repent. There is time to turn to the Lord. There is hope. Ofana na kongo omuti ogwatemebwa okuddamu negguloka ne guteekako amatabi ddamu okule buto mukwano Kristo waali wanaakulindiridde wamakoma weeka kitaawe akulindiridde tewazaalibwa kwata bwana buto komawo
Bible etugambye wenenye ebibibyo wembagwe nandibadde nga nfukamidde ku mavivi nenenya nengamba Mukama nyamba nzijamu omuze gw'okukwata obwana obuto onzijamu ogwo gwoyo ogukyama ogwo gulusifa nzijamu gukawulo ogwo gudaimoni ogwo kila mapepo kila demons Mukama Katonda wali Mungu ikapa tusaidia wewe akulungami akolele ebintu ebirungi tani tuluhanga de ira eri Yesu come to the Lord ira eri Yesu afukamire yenanye agameti zokuva lero madenkala basanyo obwana buntambuziza ku mitimbagano wonna mazima matufu kakamulese nekasiko omukono nenkayingiza enju mbuwa sweet ne bujaba abuwa sweet abuwa sweet abuwa sente abuwa budole ekyalo kyanema buli kimu kyonna come to the Lord ayina sente nyingi buli amulopa gwate gwasiba kati nkuzamu amaanyi mukwano wonna tewenenyeza gwamanyi ogenda kufa ate ogenda mugeyena direct olabo ekikolimo okifunye oli kunsi bakusibyemu guyinja ne bakusola mu nyanja olowooza nagenda muggulu eri agendayo ng'aliko guyinja olwedde ebeera kolama wetwalinga ku ssomero oli wayayogeranga broken English nga bamuteekamu eggumba mu bulago era buli omu amulaba nti oyo Taafu David agumba mu bulago ayogedde broken English oli omwana bamuteekanga ekigumba mu bulago ng'agamba mpozi nabuuza ebyewama oba mu lusogwa mu Luganda kodi niwane iwe toid mine from today you have spoken vernacular akwebuzisa mpozi gwani ngolo akijemu akikwese olumalanga akikuwa kati akasera katuukanga nibanonya adalide ekigumba bakwata lukalala nakiwadde David yakiwadde Elijah nakiwa Jordan kitambula John Singa Yokana nakiwa Maleto nakiwa Mwase nakiwa Opiku kiboneze kibuna kale awo nemudda ku ntandalo olaba ffe twatya ku ssomero byalinga byakyegagalire bateeka mu lulimi lw'Abazungu naye ng'olaba batugamba tuteekamu ekigumba mu mulago okiwulira buli akirina oluusi ekinusu kisinziira essomero they want their people to speak good English basobole okutuuka ku mutindo gw'ensi yonna nga if she can leave Uganda to go to America she can survive wagenda wala you can survive so nkuzaamu amaanyi gwali eyo omusajja atugambye wano Bayibuli wano mu bikola by'abatume nti wenenye kyokedde eri Katonda uli anaati wana akasembyo kansanyusizanyi there are times of refreshment the time of refreshment is now. Come and refresh your soul. Come and refresh your body. Come and refresh your actions. Come and refresh your new knowledge. Come and refreshed. Kigazi nyonyo jangu ekizimu abamu bakisikira busikizino. Abamu bakisikira busikizino. Kitono kikwatoni ate abamu bawonga y'abaana abo. Bagenda kubasawo Abaganda n'agamba kasago obeera n'abaana bato ne babawa agement gye balina okomako ne babakwata ne babalempinga age bracket eyo ne babalepinga ne babamaliramu ebyokola byabwe okimanyi nti ne wa mukulu ng'ogenze ku mukazi n'omwagala n'obeera naye okimanyi nti olina ky'omuwa naye alina kyakuwa. That's why Bible egamba nti omu ababiri we bafuuka awamu babeera muntu atya eyo Bible bibirikale. Yes gw'oli woba olina emizimu 8 nga nze nina 19 ompe egijo nange nenkuwa mulondamu oyinza okuba gy'olina nange gyendina kati gyesitalina ogijo yongerako neno weyongerako. That's why nti bagamba mufuuse omuntu omu kyova olaba nti abafumbo mubeera wamu emyaka gyenda oyita 10
kuba mulya ku kimu mugaba na kintu kye kimu ekyo mubera mufaanagana mugenda kubanga mufaanagana era otuuka abantu n'olaba ono mwanyina wagundi mwanyina wagu nga bona bafaanagana n'abaana bwe bati bafaanagana kubanga balya ku mmere etya njagala kusabira buli mwana omuto ali eyo na buli muzadde ali eyo waliwo abazadde bali ku byeyo balekere n'abaana baabwe tebamanyi be babalekera babakola biki waliwo abazadde bagenda mu safaari babalekera baawusiboyi baawusigalo tebamanyi bebakola emize egy'ebisiyaga ne bajingiza mu baana emize gy'obukaba eza lesbian ne bazingiza mu baana abato nzize wano okuyimira olwaleero nga nyimiridde mu mafuta amangi mukama ampadde ekisa okubeera nga nyimiriza ekintu ekyo olunaku olwaleero gwandaba gwate gwandaba kola kyamaanyi nyo shiyalinga vidiyo eno etuuke ku bantu abo shiyalinga tokooba ku shiyalinga kubanga omwoyo wa mukama ali kunzanjo yeko amafuta okubuulya enjiri eri abawombeefu buli muntu yenna gwe baali bakutte ku mwana we nkusizaamu amaanyi gwe mu mutima mukama ali wano agenda kurefreshinga omutima upya yimuse emikono gyo mwana wange ali eyo yimuse emikono gyo gwe ali eyo abadde abikola yimuse emikono gyo gwe batannaba akwatira ku mwana wo kubanga ekiri owanaiba kidda kuwani ekiri owanaiba kidda kuwani waliwo bagamba tokabiranga waaboowe lugero lugamba lutya okabira waaboowe wosekera mujjawo nga bamukuba omuggo olumala gudda ku ggwe kati ekikwata ku baana abalala bano bewalabye bano abwena omuyindi w'ejjinja ogayala kiddawuwe kuba kino kizimu kitambula abasumba tuve ku mmere abantu tuve ku mmere tusabire eggwanga mukama tusiibeko n'okusiiba mukama tukwebaza akaseera kaleero mukama katonda nga yesu taata tuli wano ekyoyo kyakawula kyezenza eggwanga mukama ekyoyo kya masturbation ekyoyo ekyokurepinga abaana abato tukisazaamu mu linnya erya yesu kigende mu nsi ey'ekkalu mu linnya erya yesu kive ku balenzi abo kive ku bawala abo kive ku baana abato mu linnya erya yesu waliwo omusajja oyo akirimu naye takimanyi lwaki akirimu musajja mukulu myaka 8 myaka 6 naye yeewuunya akwana bwana buto obutaneetuuka obukyali vagini mukama katonda wange mukimugobako ekyo ekyento chicho chikuvaako mu linnya erya yesu chikuvaako emizimu gikuveeko mu linnya erya yesu we call the power of the Holy Ghost to come and touch you right now in the name of Jesus wherever you are watching wherever you are listening in the name of Jesus we call the power of the Holy Ghost to come and touch you receive it be delivered simulwa oba kikulisa okiba kyali kyansi kirano tukisazaamu mu linnya erya yesu kikuvaako omuze gw'okwata abaana bato omuze gw'okwatibwa abaana bato mu Uganda tugusazaamu mu linnya erya yesu for God and my country is our motto tetwagala bintu eyo mukama kudda mu nsi yaffe abadde babikola babadde bekweseeyo oluusi abamu gavumenti ebimanyi oluusi ebimu tebimanyi naye tusaba mukama gwe katonda alaba ebyekyama n'ebyobuziba ogenda otassa omulembe oguddako otakikole mukama ensi egenda kusaanawo ogizikirize nga wazikiriza Sodomo ne Gomora abapya basituse abasiyazi basituse babiteese mu baana abalepinzi basituse babiteese mu baana mukama nkukabirira simula kila mapepo kila demons tutafunja wewe mapepo kila buchayi tutafunja wewe in the name of Jesus we call the Holy Ghost to come and touch mukama katonda wange nkusabye taata sokosimula abantu abo abazadde abo bekyatukako abaana bekyatukako waliwo abamu bakoze kikyali ku mitima bakojja babe babakozesa bataata baabwe bamama baabwe babi batuusaako awulira alina obulumi ku mutima yamba musonyiwe mu linnya erya yesu gwe bakikolako mukama katonda nga yesu waliwo omwana gwe barepinga ne bamukwasa sirimu
waliwo gwe bakwasa sirimu mukama akulaba ole bamubadde alaba nga tewali kintu kyonna mukama obulumi mu mutima yakyawa n'abantu mukama akoshika talaba waliwo gwe bakwasa sirimu mukama katonda wange nina gwe twasoma naye nga alina sirimu naye nga bamukwata bukwasi teyeyagalidde mukama katonda wange Yesu waliwo ebateekamu ebyokoola mukama tumuteeka mu maaso go mukama atulaba na wano mukama katonda wange Yesu waliwo gwe balepinga n'azaala omwana n'afuna olubuto omusajja n'amwekyangako mukama katonda wange Yesu ku myaka 9 ku myaka 13 mukama katonda wange taata muwaayo mu maaso go mpaayo abazadde abo bona gye bali mukama katonda wange Yesu taata ku bulumi obungi buno obulumi obungi abazadde bwe balina taata basimulule bawe eddembe bawe omwoyo w'okusonyiwa abo ababakolako ebibi basooke basimululwe mwana wange basonyiwe yambala amaanyi agabasonyiwa yambala amaanyi agasonyiwa sonyiwa nawe mukama abasonyiwe obeere bulungi obeere waddembe mu linnya lya Yesu Kristo taata waffe omulungi mukama sizekaayo saala eno okwebaza abantu Bayambi Foundation tubawaayo mu maaso g'omukama katonda Yesu abalese emmere abalese ebyokulya ebyokunywa abayimiridde foundation eno we yatandika nga siri up to now abayimiridde nabo abaguze engoye abaguze engatto abaguze play z'abaana abaguze esaati abasabira mukama katonda Yesu abayimira n'esente zaabwe bakole bulungi mukama katonda Yesu basense ko banyonyogere omwaka guno nga tegunagwako obawe ebyamagero obawe basinga okwagala mu linnya lya Yesu Kristo sabye mu linnya lya Yesu Kristo amanya bampita Blight Gwa Maleta Apostle enaku z'omwezi nga lumu ogwokusatu ndina concert awe machinje lukuli ku Kingdom Church kuli Kingdom Church erukuli awo yes wakonfamize gulo nakonfamize tunonya kifo nakifunye bishop yangambe tubere ku church tiketi za mitwalo 2 5 tebo yakakadde kamu ne mitwalo 5 mumpagireko friends come and rejoice friends and fans of Blight Gwa Maleta obonda byeko ngambulira obera mukwano gwange obo ulide ku nyimba zange obera mukwano gwange ne bakunyumiza erinnya lyange obufuse mukwano gwange tikiti azagala inboxinga ko 0757206727 tukyanonya basaponsa oba oyinayo kampani eyo ngo yala sponsoringa nyoba toyina kampani nkubira ku simu kubanga twagala kufuna ku sente tusobole kuyambe ku bantu abalala abalinga ffe ku 0757266080 mukama abampera omukisa omunene ogw'amaanyi ennyo weewaawo tuyina sponsor asookayo Kristo waffe yes kakati bonna abajja bagenda kuba balala naye ye sponsor omukulu ye Kristo osobola okuwagira Blight Gwa Maleta ngeta kweze namba esimu waliwo banaffe abali emitala w'amayanja agamba sigenda kuwayo ku kivulu naye nze tiketi yange kanjigulwe ogigabira abantu abalala abantu 10 bingi nyo betwetaaga ministry twetaaga ebyuma by'enjiri twetaaga n'abaana bano bennyini betaaga ebyuma ebyokubeera nga kubanga abamu balina mu talenti n'omusumba ayimirira nabo okuba buulya enjiri obulago bufa obanga oli eyo kiwulidde osobola osiga mu foundation ebyoma nezindaalo ng'ebiri gyoka ku 3 ne keyboard nampu mixer biba bitumala ate n'ekirooto eri eka Mengo okutandikanga okutambuzanga enjiri ku byalo ekyo bino tujja byetaaga naye kati olwaleero bajje mu concert waliwo abantu abali eyo ng'oguzimu gw'okumuleepinga gwamulemera bamwambaza oguzimu era naye asobola okukubirako ne musaba asobola okunkubirako ne tusaba kubanga mukama yatusimulula abamu twava mu bintu bwe bityo mukama katonda n'atwambaza amaani weewaawo nga tukozesa ebitone byaffe katonda yabituwa tukyuse eggwanga tukyuse amawanga tukyuse enjiri ye egyetatuukanga ffenno Rabongo Charity Foundation main source of income nga tonnajja nakisaakyo nakutegeera nsigo nakutegeera kigambo kye tuba tubuulidde ku olwo
tutunda art tukukubanga bwoli art wokubisenge okudesigninga nga bolabe ekifo kyaffe kino naye waggulu wabyo natukola art and crafts gwe ayina kyonna kyonna oyaga surprise nga mwagalwawo taata wo omwana wo tuyate mu season ya birabo ebyo biyitaawo ku screen osobola tuwa ekifaananyi ekyo musige ekifaananyi akirabekaawo musige nga bwali omwebazifaanana bulungi tekirika tekifeedinga nakibeeraawo bw'okola ekyo nno oba otusobozeseza obutasabiriza obuweereza buno bufa kusaba obuweereza buno bufa mmere bufa byansula na byakusoma nga Katonda bw'atuwa ekisa okumaliriza akasomero kaffe ekammengo ye waki nkayita akasomero essomero lyaffe ekammengo bw'atuwa omukisa okulima emmere n'ebisulo by'abaana kakati bino tukyapangisa naye twagala n'offisi ey'omu kibuga esigalewo nga tuguzeewo nga tuguzeewo tuswala mu linnya lya Yesu tukiwulidde oyina ogula wano mu kibuga kakati tube ne office enene balina okuba negundiza video tv yaffe live byonna nga biri awo kati tube ne vocational school abantu nga 100 bantu nga 2 kampani nabaweereza Katonda waffe nabaweereza kino ekimotoka kigenda eri abagenda mu njiri okugaba emmere okugaba mifaliso okugaba taata w'amawanga mutwala omukisa okuba taata w'amawanga naye gutwale nga pasita naye bwagututte nze nzikiriza nti bwe twegatta tugenda tuuka wala naye ate bwe twegatta enjiri ya Kristo egenda tuuka wala kulatuna n'ensi yange mweraba